de oluvannyuma ate bafuwe engombe ey'okubiri ebitonde bibeere nga bikola ki nga bijja mu bulamu obw'olunaku lw'enkomerero wa kullun atawuhu dakhirin bonna abajeemu bagenda kujja mu maaso ga Allah nga banyoomoofu nga tebalina katiibwa n'akamu kubanga tebeetegekera lunaku olwo nga balubuusabuusa ate kati bamaze okululaba nti lwa ddala bagenda kujja nga banyoomoofu nnyo mu maaso ga Allah. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. Allah subhanahu wa ta'ala akutegeeza nti oyinza okutunuulira gwe omuntu wa bulijjo ebyo byetaaga abasajja abamanyi enkula y'ensi geography w'ensi eno. Allah subhanahu wa ta'ala yali amusomesa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'amutegeeza nti ensi eno gye mulaba etambula, ensi eno teyimiridde mu kifo kimu, ensi eno etambula. Ekikulaga nti etambula Allah yakakasa nti etambula n'ebiriko n'ensozi zaakwo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba watara aljibala osobola okulaba ensozi tahsabuha gwe n'ozirowooza atunula mu ntunula eya bulijjo jamidata nti ziri mu kifo kimu tezitambula wahiya tamurru songa ate zidduka marra sahabi nziruka nga boolaba ebire bwe bidduka. Allah subhanahu wa ta'ala yali atusomesa geography w'ensi eno nti ensi eno gy'olaba etambula n'etambula n'ensozi zonna eziriko. Allah subhanahu wa ta'ala olw'okuba mu Makka yatondayo agasozi aganene naye n'agagala alaga Abawarabu nti muteredde ku nsi kuno naye mwe muyinza okulowooza nti ensi eno nnyangu, ensi eno edduka eri ku sipiidi etambula n'etambuza n'agasozi gano gwe mulaba nga agatudde agali awamu naye nga gadduka agali ku sipiidi eyenkana sipiidi y'ebire. Allah subhanahu wa ta'ala awotegerera obuyinza bwa Allah yasomesa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam geography w'ensi eno n'amulaga nti ensi etambula ng'etambula ne kalonda waayo yonna mu kalonda mwe muli agasozi ag'amaanyi gonna genda edduka nago. Allah subhanahu wa ta'ala amugamba nti suna Allah, eyo nno nkola ya Allah. Yakola ebyo n'akola ensozi nga zidduka ng'ebire, kitegeeza nti ensi eno naye efuumuuka ng'ebire bwe mubiraba. Oyo suna Allah, eyo nkola ya Allah, so si majinni ge musinza, sina sanamu ge musinza. Alladhi atkana kulla shay'in, oyo akola ekintu n'akinyiriza bw'aba akikoze. Innahu khabirun, Allah mukugu bima ta'malun bima taf'alun, ku byonna bye mukola abimanyi bulungi kubanga asobola n'okubabuulira ebiri ebweru w'okutegeera kwammwe ng'okutambula kw'ensozi obudde obwo emyaka 1,200 n'omusobyo. Omuntu okubeera nti yali amanyi nti ensi etambula kyali nga kinene nnyo. Kale Allah agamba nti yoyo alongoosa kyo kyaba akoze n'akirongoosa mu bukakafu bw'okirongoosa, naye Allah amanyi bingi nnyo kubanga amanyi bye mukola, atuuka n'okubeera nga amanyi ebyo bye mutasobola kumanya kati ng'ensi okutambula n'ensozi zonna nga ekulugguka nazo. من جاء بالحسنة فله خير منها من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. Allah agamba nti man jaa bil hasanati, omuntu alijja ku kiyama nga yakola ekirungi, falahu khayrun minha, alifuna ekirungi ekisinga ekyo kye yakola. Wa hum min faza'i yawmi idhin, naye nabo mu ntiisa y'olunaku olwo aminun, bo bagenda kuba mirembe. Abaakola ebintu ebirungi entiisa eribeerawo olunaku lw'ekiyama bo tegenda kubakwatako, bagenda kubeera nga bali mirembe. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. ومن جاء بالسيئة, naye omuntu alijja nga yakola ebibi, fakubbat wujuhuhum fi nnaar, bigenda kubeera nga bifukumulwa ebyenyi byabwe mu muliro. hal tujzawna illa ma kuntum ta'malun, abaffe musuubirayo okubasasula okujjako nga tubasasula ebyo bye mwakolerera. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. إنما مزما أمرت نرجروا أن أعبد أنسنزي رب هذه البلدة katonda nanyini kibuga kino Makka, alladhi harramaha, yakifuula nti kyamizizo, wa lahu kullu shay'in, ng'ate buli kintu kyonna kiri mu buyinza bwe. Wa umirtu, nalagirwa an akuna mbeere minal muslimin, mu basiraamu abasookera ddala okubeera nga bateeka byensomesa mu nkola abalala balabire ku nze.
وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. أن أتلو القرآن باندغيران سمي القرآن ننجب سميري كبانغا الله يغامب النبي ورتل القرآن ترتيلا سما القرآن نورسومانغا توباكوكا ورسومو لمو بويغندرeza n'okubeera ng'otunuulira ensonga ng'ogiyita kungulu ne munda ng'ogitegeera ng'ogisoggola. faman ihtada omuntu anaalungamya ng'amaze obbasomera amateeka fa innama yahtadi linafsihi akimanye nti obulungamu bujja kugasa mwoyo gwe. waman dalla omuntu anaabula n'abeera nga tagoberedde byensoma faqul mugambe innama ana min almundirin nze ndi mubatiisa siina maanyi gakuteeka lwa mpaka ku ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyatakwagaliza nze ntiisa butiisa ayagala akkirize atayagala aleke. wakuli alhamdulillah oyogerangako nti Allah yeebazibwe Allah atenderezebwe. sayurikum ayatihi ajja kubalaga ebyamagero bye nga nkumu nnyo fata'rifunaha nammwe mujja kutuuka ekiseera mu birabe. wama rabbuka bighafilin amma ta'malun Allah simugayaavu nti yeesuuliddeyo gwa naggamba ku ebyo bye bakola abajeemu abiraba naye abalindiriza tayagala kubeera nga abasasulirawo ku ssaawa eno wabula obudde bujja kutuuka kabaleke bwe yagalimu katono. Allah subhanahu wa ta'ala agambye nja kubalaga ebyamagero nammwe mujja bitegeera nti byamagero. wano jjo yatulaga tsunami ku lunaku enkulu eza ssekukkulu ng'abantu bakyakala Allah n'aleeta ebyamagero. ebulaaya agenda n'aleeta olufu ne lukwata ensi yonna. Allah subhanahu wa ta'ala agamba leeta mujja biraba. n'asuula ensozi z'ebuduuda Allah subhanahu wa ta'ala agamba mbireeta mujja biraba. ensozi ne zivaamu omuliro ne zibwatuka Allah subhanahu wa ta'ala agamba nja bibaleetera mujja biraba. naye temulowooza nti nsuddeyo ogwa naggamba ku ebyo byonna enneeyisa gye muyisa. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون.